Mu Town Council y'e Katabi, abakyala n'abaana ab'obuwala bakedde kutambula okwetooloola ekitundu kino nga babunyisa enjiri y'okulwanyisa okukabasanya abaana abawala. Bano boogedde obuzibu bwe businga okuva na kiki ekyetaagisa okukola. Twagala tulabe nga ffenna tusula eddoboozi kubanga zino numbers nnene. Wetu already tulina reports nga zitulaga ti omutwalo gumu mu kasanvu abaana already bali mu buzibu. Tukooye okuwulira nga abaana baffe babakwata, tukooye okuwulira nga ennyumba abaana ne bakwata maama n'asirika lwakuba ayagala akasente. Abakyala bannange bannantebe bannange tubakubiriza nti tosirika ng'olaba omwana wo agiriddwako ekizibu. Vaayo oyogere oyambibwe. Emisango nga gino mu kitundu ky'e Katabi mingi egiroopeddwa mu kkooti naye nga gikyabembereddeeyo era nga tukitegeddeko nti egimu gimazeeyo emyaka. Okukaaba kwa bano yafeesi ya Ssaabawaabi wa gavumenti eringa ebadde ekuwulira kubanga nabo olwaleero babadde banjula nteekateeka mpya ey'okuwulira emisango nga gino egikyawagamidde mu kkooti nga gyekuusa kukabasanya abaana abawala. Ffe nga bakola ku misango tulina okutwala obuvunaanyizibwa tulabe nti tufunayo ebintu ebiri special o ebintu emitendera gye tusobola okuyitamu tutako tuhandolinge ekino ekizibu tulabe nti nakyo kikola kikendeera. Kino kyakutwala ennaku 45 mu disitulikiti 14 nga ne Kampala kweri nga baakutandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Abakulu batubuulidde nti basuubira okukola ku misango egisoba mu 7 giwulirwe n'okusalwa gisalwe. Buli kkooti egenda kukola emisango 5. Kati High Court buli kkooti egenda kukola 5 ne Chief Magistrate buli kkooti egenda kukola emisango 5. Kati tusuubira nti bwe tuba tumaze bino byonna emisango nga 7 tulina okuba nga tugiggyeewo mu system. Nga banjula enteekateeka eno abayafeesi ya Ssaabawaabi batubuulidde ku bugubi abajulizi baabwe bwe bayitamu nga balumiriza bassedduvutto nga tebasobola kwogera ebimu ku bigambo ekiviiriddeko emisango mingi okufa engeri eyo. Some judges used to say you must call for that thing. Why are you saying it is Kasolo, Kisolo, whatever? Tell us. And then the child is intimidated, then they say there is no case. So we have to be mindful of that and treat it with care. Kaakano bano baleese enkola ey'okweyambisa biddole nga byakoleddwa n'ebitundu by'abantu byonna abajulizi banguyirweko okunnyonnyola omulamuzi nga bwe byali. Kati bwe ngira bwe nti oba tokitegedde ng'oli omuntu omukulu neetaaga kwongerako ebigambo ebirala. Buli omu aba ategeera nti ekikola ekyaliwo kyali kyakukola kyakwegatta. Kwegamba omwana n'ava mu kkooti nga tayize bigambo bipya era nga tetwonoonye obwongo bwe n'abantu bonna abavudde mu kkooti nga baswaziza. Alipoota ez'enjawulo ezize zifuluma mu kiseera kya ssenyiga omukambwe ziraga nti ebikolwa by'okukabasanya abawala byeyongedde olw'amasomero okuba amaggale. We twogerera bino ng'emisango bwe giti egikyali mu kkooti gisoba mu kakaaga kalamba nga giviira ddala mu mwaka ogwa 2018. Owa state bw'aba akubiddeko kasimu bambi situkiramu ojje tuwoze guno omusango tuguggyewo. Lwakuba ggwe ng'omujulizi eyaloopa guno omusango bw'oba tolabise mu kkooti, kkooti ejja kugoba omusango olabe omusajja eyakwata omwana wo ali ku kyala ayinaayina alinga ataaza omusango lwakuba tolabise mu kkooti. Disitulikiti endala nga Wakiso abayo gye babadde beemulugunya ku kukabasanya abawala okweyongedde kyannaku nti abalina emisango baakwongera okugumiikiriza kkooti zaayo kubanga enteekateeka eno yabasudde ebbali nanti ky'oyagala tekikwagala singa emmere esula mu ttama.